ddembe ly'abalala munnange independence tekugasa kubanga n'okugitegeera togitegeera. N'olwekyo puroguramu eno ngiweereza abo abateeka ekitiibwa mu ddembe ly'abalala, abateeka ekitiibwa mu buyiiya, abateeka ekitiibwa mu bunyiikivu, abatadde ekitiibwa mu kugatta omuwendo ku zzadde lyabwe. Ssebo weebale nnyo. Okay, weebale nnyo, weebalire ddala mukadde waffe kojjaffe Matovu Francis Nsibirwa gwe tugenda okutambula naye mu puroguramu yaffe eno Buganda ekkula. Naye nga tetunaba kutandika ku mulamu akkiriza ne buno bubaka musobole okulanga mbukuwa bubaka bwa kufiirwa. Owekitiibwa Ajati Haruna Mwanje, Owekitiibwa Ajati Amina Semakula, Owekitiibwa Haji Fahadi Ibrahim Lugobe, babika taata waabwe Haji Zubairi Kateera nti yafudde. Okuziika kwa ku Mande ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini gwe tulimu, agenda kuziikibwa wali ekifamba ko Kirakaayi ku ssaawa 8 ez'emisana. Babikidde abooluganda abako n'ab'emikwano. Ono ye Oweekitiibwa Ajati Amina Semakula akolera ku Mariam Nambus Arcade room MO4 oba M04. Abika n'ennaku nnyingi taata we Haji Zubairi Kateera ow'ekifampa Koki Rakai. Abikira abakozi banne bonna ab'omu kizimbe kino nti okuziika kwa kubalaza eno ng'ennaku z'omwezi 10 ekifamba Koki Rakai ssaawa zigenda kubeera 8. Owekitiibwa Haji Haruna Mwanje, Owekitiibwa Ajati Amina Semakula, abatuuze b'e Nalumunye babikira Sheikh Isa Sekalo, Sheikh Kalisa, Sheikh Kalama Chairman LC, abatuuze bwenna olw'okuviibwako taata waabwe Haji Zubairi Kateera. Okuziika kwa ku Mande eno ng'ennaku z'omwezi 10 omwaka guno gwennyini gwe tulimu, mwezi guno gwe tulimu. Essaawa zigenda kubeera 8 ez'emisana. Bagenda kuziika wali ekifampa Koki. Babikidde abooluganda abako n'ab'emikwano. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubasaasidde nnyo Oweekitiibwa Haji Fahadi Lugobe olw'okuviibwako taata Ajati Amina. Tukusaasidde nnyo Haji Haruna olw'okuviibwako taata waffe. Katusabe Allah amusonyiwe ebyo ebyamusobako. Kojja olunaku lwaleero Uganda ejaganya okuweza emyaka 6 egy'obwetwaze. Olunaku olw'eggulo mukadde waffe kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebe yavuddeyo n'ayogerako eri Obuganda olunaku olw'eggulo mu ddakiika ezabadde enfunda ennyo n'ebigambo ebyayogeddwa nga tebikulu nnyo. Buddakiika zabadde nga 4 byadde bizito okusinga ebigambo omuntu byayogerera mu ssaawa. Naye ate waliwo ebigambo waliwo omuntu ajja n'ayogera essaawa 2 naye ng'ate byayogedde omunoonya kyayogedde tokitegeera. Naye kabaka yayogeredde eddakiika 4 n'ebigambo byayogedde nga tebikola amakulu manene nnyo. Mu bimu wetutuukidde kojja ku meefuga gano tuyezezza emyaka 6 ku bukyana tufunanga bwetwaze. Simanyi oba obwetwaze ddala twabufuna kubanga muliwo ebimu nze nganze ku lwange ebimu bye ntunulako oko n'endala ng'ani ddala obwetwaze twabufuna. Emyaka 6 tetulina yadde factory ya Munnayuganda ekola toothpick. Myaka 6 emyaka 6 federal eyaliwo ng'eyambako ku bantu okulaba nti tutambulira mu federal system abantu basobola okwekolera ku nsonga zaabwe. Government nesigazaako bya security ya nguudo ebyabulamu nebitusobola tutambula. Emyaka 6 abaana baffe bakyagenda okukola obuddu
gye baba balaze badduka wano obutabaawo mirimu. Myaka 6 abakyala bakyafiira mu ssanya. Kujja simanyi nyo kubanza embiraba bulala naye gwe nendaba gy'obirabamu emyaka 6 Uganda twenyumiriza mu ki? Mukama wange ssebo neyanziza neyanzeege nkuyozaayoza olw'okuleeta omulamwa omukulu bwe guti. Programu eno erinnya lya programu eno Buganda ekkula. Olunaku lwajjo twabadde ku meefuga ga Buganda. Olwaleero bannaffe abakuŋŋaanye bali mu kutujagulizaako ameefuga ga Uganda. Nina okukkiriza nti ddala kituufu Uganda ng'ensi yeefuga. Ekyo nina okukkiriza. Wabula nina okubuusabuusa oba bannayuganda beefuga. Bibiri bya njawulo. Nga bwe nagambako abantu ebbanga lyetooloddemuko nti waliyo ebikula by'ensi gy'osanga nga bannansi be bakulaakulanya ensi. Era ng'ensi ekula okusinziira ku sipiidi y'abannansi engeri gye bakulaakulanamu. Kyokka n'osangayo amawanga amalala nga ensi ngagga okusinga bannansi. Eyo si yensi gye nandyagadde. N'osangayo n'ensi ey'okusatu nga ensi ngagga ne bannansi bagagga okusinga okusanga ensi engagga nga bannansi baki baavu. Muganda wange Buyindi ngagga naye abayindi si bagagga. Era ennamba y'abayindi newankubadde batusinga ennamba naye era ennamba y'abayindi abasabiriza bangi okusinga bannayuganda abasabiriza. Kiruma nnyo ekyo kisanga mu nsi emaze okugaggawala. Ensi ezirina abakulembeze bamusibira mu bbwa ng'ensi ezo ziba n'obwetwaze naye bannansi abawangaalira mu nsi eyo oba mu mawanga ago tebaba na bwetwaze. Obwetwaze tebusaanye kubeera mu ssemateeka wa ggwanga oba mu bitabo bya ggwanga. Obwetwaze mu nnansi agwanidde okubanga abuwulira mu ye nti ddala mu butuufu twafuna okwefuga ng'alina obwogerero, alina democracy ye nga mu nnansi. Eddembe lye nga liteekebwamu ekitiibwa nga bw'agenda mu malwaliro alowoozebwako n'asuumusibwanga mu nnansi. Mukulu mu biro mulimu ebintu ebikaabya amaziga naye nga is a reality. Bbanga ttono nnyo eryakayita awo, ttono nnyo n'emyezi 2 oba 3 ginnawera. Bannaffe Abachina abalina emirimu gye bakolera mu ggwanga ly'e Rwanda babadde ne brutality ey'ekisiru nga gy'olaba bakola wano okudda ku bannansi ne bakuba ne basamba. Omuntu wanawulidde munnayuganda wano ali mu kampani emu ey'abannaffe Abachina yagendayo nga driver. Bamulagidde okutandika okumukaka okutandika okutikka ebintu n'okusitula ebintu emigugu. Bw'atakikoze ne bamuddako ne basambasamba kuba aganya okugondera ebiragiro. Naga naye sajja kutikka migugu, nze ndi ddereeva, bamutokyalinze. Abachina bwe bamu bakola ekikolwa kifaanana bwe kiti e Rwanda. Kagame yabakwata n'abateeka mu kkooti ne babawozesa ne babasalira emisango n'okutuusa kati bali mu kkomera. Ekyo tekisobola kulabikako wano. Tekyakomaawo. Ekikolwa ekifaanana bwe kityo Kagame ayina Abachina be yakwata n'abasazaamu contracts zaabwe ez'okukolera mu Rwanda n'abatikka n'abazze China. Ekyo kye kimu ku bisooka okulaga independence y'eggwanga eri bannansi. Naye si kubeera wano mu nsi yange nga ndowooza nti njaguza emyaka 6 egy'obwetwaze ng'Omusudaani ansambira wano nga bw'ayagala n'atakwatibwako, Omuchina antulugunya nga bw'ayagala n'atakwatibwako, malwaliro mbulwa eddagala awo mba sirina independence. Independence tekirina kuba bigambo. Independence birina kuba bikolwa. Wabula mu byonna
nze sikwatagana na muntu agamba nti Uganda teyeefuga. Aha, nze nsibirwa matovu nze atannaba kufuna ku bibala bya kwefuga ne Uganda nga ensi akakundi akabatono akasobodde okwenjoyinga senta y'obukulembeze ko kali mu kunyumirwa okwefuga. Tosobola kuŋŋamba nti Uganda teyeefuga ng'omuntu abafuga muddugavu munnamu. Aha, oba weerimba omuntu ali mu kubafuga nga muddugavu munnammwe ate n'ogamba ng'era ateekawo akalulu mu abaddugavu ne muka participate nga ne mukenyigiramu ne mulonda. Biki ebikavaamu ekyo kirala? Kuba ne kaba kabbibwa ne kaba tekali fair, omuzungu si yakategese, si yakabaze, si yakalangiridde. Ebyo byonna bikoleddwa mmwe bannansi. Kitegeeza obwetengereze mu kwefuga mubukola ki? Mubulina, naye obwetengereza obwo mubukozesezza mutya? Mukulu mubiru ngoberera buli side ebintu bigenda mu maaso. Olwaleero mukulu mubiru olwokutaano ebajjuma si weewaawo. Obusiraamu bulina ebyobugagga byabwo, obukatuliki bulina n'ekitebe e Rubaga, Aborthodox babiina ennamuŋŋoona n'ebyobugagga byabwe. Singa abakatuliki bakozesa bubi obukulembeze bwabwe ne bazannyira mu bimu ku byobugagga bye balina oba mu nnono z'obukatuliki bwabwe, onenya basiraamu? Olwaleero bwe mpulira emigozooba n'egigenda mu maaso mu ntambuza y'obuyisiraamu, muyinza okunenya atudde Rubaga akirinamu omukono? Muyinza okera ne mugamba nti obusiraamu tetwetengeredde era tunenya nnyo abatali basiraamu olw'okuba waliwo ettaka ly'obusiraamu eritundiddwa. Ekyamazima ne bwemba Francis nze naye ndigula nga mu biru baakuteekamu mandeeti basiraamu bano n'olinguza banenyaani. Exactly. Therefore, olwaleero tetulina blame yonna gye tuteeka ku bannaffe abaatufuga emyaka emingi wano. Kuba ekiseera kyatuuka ne batendewalirwa era ne bakitegeera nti mu butuufu twekube mu kifo abantu bano bagwanidde kaakati okukola ki? Ate Uganda newankubadde nga independence yaffe abaagirwanira we bali bangi nnyo bamanyiddwa, naye ffe abafuna independence nga tetuyiye musaayi. Amawanga mangi gafuna obwetwaze nga gamaze kuyiwa ki? Musaayi. Ndowooza kyova olaba tetubuwadde kitiibwa kimala na kumanya nti obwetengereze oba obwetwaze kikulu nnyo. Eggwanga America buli muntu lyayogerako lyebayayanira biki lyayiwa musaayi funa independence eyo. Emundu yavuga wakati wa America ne Bungereza emyaka. Amawanga mangi obwetengereze gabuyiira omusaayi. Ndowooza olw'okubafooba tetwatuuka ku leveeyo kituva tubutwala ng'ekintu ekyokusaagiramu netamanya kikulu kye bayita bwetwaze. Mukulu mubiru mu nsi muno teri mwavu yeefuga, teri mwavu yeesalirawo. Mu nsi muno temuli mwavu mwavu tasobola kwefuga, omwavu tasobola kwetegerera, omwavu tasobola kwetengerera, omwavu weeyambisibwa wonna bwe baba baagadde okweyambisiza. Tunuulira embeera y'ebyobufuzi gye tubeeramu. Abantu balonda omuntu nga ddala si yagwanidde n'amulonze ng'akiraba nti mbutuufu nnonze omuntu abulamu ali afubekiti okusinziira mu kifo wengenda okumuteeka, naye n'abeera n'embava ez'amaanyi ezimutengejja, ezimuwaana, ezimusuusuuta. Lwaki? Omuntu oyo aliko akagaati. Kaakati entegeerayo yonna neewambibwa amaanyi g'omugaati ogukuweereddwa. Lwaki okkiriza okutegeera kwokwo okuwambibwa? You are poor. Oli mwavu. Tutunuulira amawanga gonna agakyusizza obuyinza nga gayita mu demonstrations. Ensasaka ezo ne zizazibawo ne bavuunika zi gavumenti e Sudaani wa Libya. Aga amawanga temubadde mu bantu be bayita baavu bamponga byoya, babadde mu middle class. Mukulu mubiru wano mu Uganda k'oyagala otya ne bwonyiza bannayuganda okwenkanawa tebasobola kusuula gavumenti mbulw'okuba bakoze ekintu ekibanyiiza. Tetusobola, tuli baavu. Omwavu olina eddembe lyo. Mubiru olina obusobozi obutuula wiiki ewaka
obulamu bw'abantu bwe ne busigala nga butambula nga bubadde butambula nga togenza ku mulimu okujjako ng'olwadde n'otwalwa buwaze ate era paalo naye teyimiriza musaala gwo kubanga ekimanyi oli mulwadde naye okulwanira eddembe lyo ti nedda paalo nedda eddembe ly'abakozi mutuyisa bubi mulimba tutaddewo sit down strike mpaka nga bino na bino bikoleddwako mukisobola ffenna tetukisobola tuli baavu we are struggling for survival tosobola kumanya lwayisizo n'olwekyo lwaki independence ya Uganda tewa makulu eri bannayuganda tewa makulu olw'ensonga ffeffe nnyini bannayuganda tukyalemeddwa okwenunula mu ntegeera n'endaba y'ensi abakulu mubiru tosuubirangayo omuntu akunyigiriza nti ate yagenda okuyambako okulabika nti olunulwa okuva mu mbeera esobola emusobozesa okunyigiriza teriyo mukulembeze wa Africa yenna munsi za mawanga ga Africa yali ayambyeko bantu be kubalinyisa level ya ntegeera ebasobozesa okwejja mu mbeera ey'okubanyigiriza naga amawanga agenunudde okuva mu ekyo bannansi beerwanako ne basitulwa entegeera yaabwe ne baba banyiikivu ekimala ababanyigiriza ne batendewalirwa nga tebakyasobola kubanyigiriza mukulu mu birungo okyawangalira mu society erowooleza mu miracle wealth ono mu Uganda mbagamba ebigambo bino bweddene nze siina lunaku lwe ngenda kukeera kutya kwogera kituufu olw'okuba njagala okwogera abantu kye banyumirwa okuwulira bw'obanga olwaleero okyayina amakanisa g'osanga nga gajjuza okuva ku makya nga gabeera ne sessions ez'enjawulo ku makya nnyo gajjudde ku ssaawa nnya gayina services ku ssaawa 7 lanchawa naye ng'omuntu ali muli awanise emikono n'enkya na luli wiiki bunaku gw'osangamu yesu ntasa landlord abanja abaana batudde waka yesu tayina kisawo kya ssente kyagenda kusuula yesu tayagala nko musiru tayagala nko mugayaavu tekiri baawo kyokka nga ekitono kyonna kyafunye agenda n'akitwalayo nti asiga ayaze omusumba omufudde ddi ennimiro nsigo kijogenda okusuulawo omusumba emeruke gy'oli osobole okukulaakulana ng'okyayina ennamba ennene y'abannayuganda esuubira miracle wealth bw'etyo gwe n'osuubira nti omuntu atudde mu ntebe anaakuzuukusa nga akyayina omukisa ogukulembera omuntu ow'entegere ennafu ekyoloota ekyokubiri mukulu mubiru nga tugenda mu break ng'okyayina bannayuganda abalowooleza okugaggawalira mu ddiiru n'agufuula omulimu nga buli bigere bitaano by'otambula mu kibuga osanga akapande k'aba block omuntu yenna awangalira mu ddiiro kyasooka okusuula mazima kyasooka okukulembeza bukuusa aba takyalina mutima gulumirirwa mulala ensi yonna erowooza nti esobola okugaggawala n'okusitula obulamu bwayo nga ekulembeza ddiiru eyo si nsi kuba osudde ennono osudde obugunjufu ate tokyali mukozi kyova olaba nti kakati ennamba y'abantu abagaba services enetera okusinga ey'abantu abakola nobeera nga mu kabuga Kampala bwe kati nga bwe kafaanana ng'oweza emitwalo gy'abantu 20 givuga boda eyo nsobi naye nga tebazaalibwa muno waliwo ga nti ate balagewa emitwalo 2 gava Kiboga gava Gomba gava Singo ne galeka ebibanja abamu nga babitunze mayuge nawo gali muno ga providing services tolina bugagga nosanga olingaga nti eyo ploti nagijja enyumba gyenzimbye njijje mu boda gyogerega obusi bugagga koja kati malo okuvaako wano katono nnyo kye tutandikiraawo ampuliriza kati malo okuvaako wano time check essaawa zigenda kuwera 9 ez'akawungeezi. Time check ekuleeteddwa tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice